Uganda yasemba okubeera n'okulonda kwa LC esooka mu mwaka gw'e2021 wabula olwaleero Minisita avunanyizibwa ku by'amateeka ategeeza olukiiko lw'eggwanga olukulu nga ministule eno bwemaze okukkiriziganya ne ministule y'ebyensimbi wamu ne ministule evunanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu okulaba ng'okulonda kuno kubeerawo omwezi ogwa January n'amateeka ganaagobererwa nga gamaze okwekenneenyezebwa. All things being equal, now that the Parliament has approved the names of the electoral commissioners, we should be able to have these elections in January at latest. Otafiire ategeeza Palamenti nga bo bamaze okukkiriziganya ne ministule y'ebyensimbi okuteekawo obuwumbi mwenda ziyambeko mu kulonda kuno. The money is not a fixed sum. We are talking of about 9 billion, but plus or minus, because you can't also anticipate the exigencies you are going to have when you have elections of this nature. Palamenti yali yalagira ministry ya gavumenti ez'ebitundu okuleeta ennongosereza mu mateeka agafuga okulonda kuno. Kati mu nnongosereza ze bakiriziganyizaako kwe kutegeka okulonda ng'abantu basimba migongo gy'abeesimbyewo. The way of voting is in the law. It's lining. It has its own challenges, I must admit, but it's the cheapest way to conduct these elections. Bo abaka ba Parliament newankubadde bakkiriza nti enkola y'okusimba migongo erina ebizibu byayo omulina okwawulayawula mu bantu naye bagamba nti okulonda obukiiko buno tekukyasobola kulinda. Nti yadde kwakusimba mu mugongo naye era ebyalo byetaaga okuba nga birina register nga bammemba bamanyiddwa ab'ekyalo. Okulonda okwo kw'okuyimirira mu migongo kumalawo obuzibu bungi. Buli omu aba alaba nti akalulu abantu bampadde akalulu kaako oba tebampadde kyekyo. Ate ekirungi kyamu nti kijjawo na bano ababeera bali emirundi 2-3 tagenda kuwa kalulu najja nakusaba ssente nono najja eno nakusaba ssente. Wabula abantu ba bulijjo gavumenti beetegekera okulonda kuno si bamativu n'ekyokusimba mu migongo. Ekyokusimba mu migongo siyalibadde kibi naye obwenkanya bw'abawo ezo ze baakuteeka mu bajeti ndala zigenda kula omulimu gwenyiza bateekawo mu bumbi. Omuntu tagenda kulonda bulungi omuntu gw'ayagala kubanga atya nti oba waliwo omulala supportinga anamulaba atya ate nga alonze candidate omulala. Tulaba Uganda gyaffe gyeraga n'oleeta ebyo eby'emirembe gyayita Uganda kati step gye tukubye ndala nnyo. Basente b'ebyalo abasuba 60,000 n'aba LC ey'okubiri abasuba 7 be bagenda okulondebwa. Okulonda kuno era kwakutwaliramu abakulembeze b'abavubuka n'abalema ku byalo ne LC ey'okubiri. Kati ennongosereza ezikiriziganyiziddwako ministule za gavumenti zino zaakutwalibwa mu Parliament ababaka bazikubaganyeeko ebirowoozo n'oluvannyuma akakiiko ak'ebyokulonda akajja kateekewo olunaku lw'okulonda. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.